Enteekateeka z'empaka za Nnalungi w'ebyobulambuzi mu ssaza Kyaggwe omwaka guno ziri mu jjiya era abawala abalagavu mu ssaza lino basabiddwa okwewandiisa okusobola okuvuganya. Tulina okutandika okulaga emikutu gyonna egya TV ne radio nga tulabika nti nno tukola ki? Tukoowoola abaana abaagala okwesimbawo n'abo abanaatuyambako. Enkiiko eziteekateeka empaka zino zitandise okutuula nga zikulemberwa kuli ekitongole ky'obulambuzi obuwangwa n'ennono mu Kyaggwe Eric Patrick Ssekabembe era zituula ku kitongole kino e Kawuga Mukono. Twasalawo aneesimbawo aweeyo ssente emitwalo 3 oluvannyuma lw'okulaba nti alina ebisanyirizo ebisaanidde. Empaka za kubeerayo nga 17 Meeyi 2025 ng'okwewandiisa kukoma nga 3 April 2025 okusinziira ku Ssekabembe. Ebisaanirizo bye twetaaga abaana okujja okwewandiisa abeetaba mu nteekateeka za Nnalulungi ow'ebyobulambuzi nga muno twetaaga abaana okuviira ddala ku myaka 18 okutuuka ku myaka 25 era nga abaana bano tusuubira okwalibadde nti nno tujja kubeera nabo mu bootcamp okumala ennaku 14. Akubiriza abawala okujja okwewandiisa ku kitebe ky'ebyobuwangwa n'obulambuzi e Kawuga ku ssaza e Mukono ng'okwewandiisa kwa mitwalo 3 gyokka. Era nga abaana bano tubasuubira okuba na bino wammanga nga okujja nga okusobola okulabika nti ayita mu kakuŋŋunta emyaka njogedde 18-25 ateekwa okuba nga talina ttatu ku mubiri gwe, ateekwa okuba nga teyeeyerusa ng'ali ku mubiri gwe ogw'ensonga gwe yazaalibwako. Anokodde ebyetaagisa okwewandiisa ssaako n'ebyobulambuzi ebiri mu Kyaggwe. Ku luno enteekateeka zino tuzitaddemu ebinnonogo bingi. Ebyobulambuzi bingi ebibadde tebimanyikiddwa oba na kuwandiikibwa na ku documentingibwa bulungi wano mu Kyaggwe. Tulina essuubi ddene nti bannalulungi b'omwaka guno tugenda okwongera okutunda ebifo ebyo byonna ebibadde tebimanyikiddwa n'okwongera okubiraga nti biri wano mu Kyaggwe. Akoowodde ebitongole okuvaayo okuvujjirira ng'omuwanguzi wa kuvaawo n'emmotoka eyateereddwawo Obwakabaka. Twalirwa omukisa mu budde buno nga tukoowoola abayambi basaponsa mujje muyambe mujje muvujjirire bannamakolero bannabizinensi zonna ate nga mubaamu n'okulanga bizinensi zammwe tujja ziranga. Nsaba mu woteeri zonna era nga ku mulundi guli twali ku woteeri Bredo era nga bootcamp wiiki 2 twagikolera ku Bambuse e Namumira wali era nga naye mabegako twaliko ku Kampala Nairo Resort Hotel, Free Star Hotel ne batuwa ekifo era nsaba ne ku mulundi guno bannaffe be twasabye bajja tuwa ekifo. Mbasaba mutwegatteko mujje mu nkiiko era tuvujjirire abaana. Mu lukiiko olutudde Kawuga nga luno lwetabiddwamu ssentebe wa boodi y'ebyobulambuzi mu ssaza Kyaggwe George Fred Kajimu eyali meeya w'e Mukono, abaaliko bannalungi mu mpaka ezaggwa n'abakyala abateekateeka abawala bano bagambye nti enteekateeka z'omulundi guno zigenda kusukkulumako ng'abawala baakulambuzibwa ebifo ebisinga obungi nga bya bulambuzi mu Kyaggwe n'okubayigiriza emirimu egisobola okubayamba okweyimirizaawo. Nze Namusoke Esther ndi mukyala wa Musu, ndi mukyala mukozi wa nviiri na mukubi wa make-up. Tusangibwa ali ku Jojo e Mukono wansi mu basement ku Mukono Mall. Era ndi wanne eno nga nyongera okukubiriza abaana abawala bwenna gye muli mujje mwesimbewo ku mpaka z'obwannalulungi owa Kyaggwe. Mujje bambi twagala kuno naffe emmotoka tugitwale. Abaana mwenna mujje mwolese empisa, mujje mwolese ennono, mujje mwolese ebyobuwangwa, mwenna mujje mwewandiise era nga empaka zaffe zijja kubaawo nga ennaku z'omwezi 17. Ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokutaano gwe mwezi ogujja. Abo abagenda okukola ku nviiri make-up kwabo abeetabye mu mpaka akoowodde abawala okujja okwewandiisa. Nze Mary Kiraga ndi mukyala yeddira Omusu era ndi mukyala mufumbo. Ndi wano nga omu ku bamaama era ng'omu ku bantu abagenda okulungiya abaana abawala abeesimbyewo. Mu lukiiko lwaffe lwe tubaddeko n'abaana abeesimbawo
emyaka egyayita era nga tuwuliriza ebintu bingi tulabye bye bayitamu era ne batuwulira ne bye bafunyeemu ku mulundi guno era nga kyenyinza okubategeeza era okubagamba nti empaka zino kyandisaanidde buli mwana omuwala najja n'abeera ekitundu ku zo oyinza okuba nga towangudde naye ofunamu ebintu bingi nga okuyiga eby'ennono n'okufuna opportunities ennyingi mu bantu abasinga obungi kubanga kirabibwa abantu bangi. Twogeddeko n'abo abeetaba mu mpaka za Nnalulungi ne batunyonyola ku birungi bye baafuna mu mpaka zino. Omuntu yenna oba omuwala yenna kasitajja ne yeetaba mu mpaka zino tasigala kyekimu ekisookera ddala afuna emikwano. Era n'olwekyo nkunga abaana bonna abawala okujja okwetaba mu mpaka zino kubanga zituwa omukisa okuvaayo okweraga ffe nga abawala to express ourselves mu bintu bingi mu bitone mu nneeyisa mu nnyambala. Neesimbawo ne bampa best talent naye ekyomukisa omulungi nti we namaliriza Miss Tourism ne ba invitinga for Miss Revolve Uganda era nempitamu nenfuuka Miss Revolve Uganda so I had to represent nengenda for Miss Revolve Global era nga bansportinga nga banzije ino Miss Tourism eKyaggwe. Kagimu akubiriza abaana ab'obuwala okwekkiririzaamu basobole okutuuka ku buwanguzi. Ate njagala okwongera okugabana nammwe biki ebyo bye mutuuseeko kubanga omuntu bw'oyita mu byagwa Nnalulungi tosigala kyoli. Mbamanyi confidence yammwe yeeyongera wonna abantu bye bagenda babatunuulira abantu byonna gye mutwalidde boziri yammwe baliwulira ate n'ekyala abamu nga muyise mu ekyo musobodde n'okufuna obuvunaanyizibwa obw'enjawulo abamu emirimu emirungi abamu mwekozeemu emirimu egyammwe nekyo twagala okulaba nti nno mwenna abayise mu nsonga zino ez'obwa Nnalulungi ate tetukoma ku ekyo kyokka tukoma ne tugenda ne ku bintu ebirala ebikulu kubanga twagala okupromotinga ebyobulambuzi era tutandise ate mwe basaale abasobola okulambuza abantu baffe n'olwekyo tuli basanyufu twagala okwongera okubateekateeka bulungi.